Easter Monday lwetuuka amasinzizo agasinga gateekateeka okubatiza abaana nga kuno kwe kusinga okujjumbirwa naddala mu Eklezia Katolika. Enkya ya leero ku lutiiko e Lubaga abaana 6 be bayingiziddwa mu kisibo kya Kristo. Abamu ku bazadde ababatiza abaana kwe kubadde n'abaagala na Prosi Naroga ne William Kasamba abafuna ezzadde kati emyezi 4 oluvannyuma lw'emyaka 18 nga banoonya omwana. Olugendo lubadde luwanvu nnyo naye Mukama akoze ebyamagero era Mukama ye talwawo wabula akolera mu budde bw'obutuufu lw'abayagalidde. Tetulina kumukaka wabula ye mu budde bw'obutuufu akola ekyo ky'abayagala okukola. Bano nga bafumbo b'endejja mu disitulikiti y'e Luweero essanyu libabuganye ng'omwana waabwe abatizibwa era nga y'ensonga lwaki basazeewo batindigga eggendo omwana waabwe abatizibwe ku lutiiko e Lubaga. Kubanga omwana ono mwana wa kyamagero era omwana ono is a spacious baby. That's why tubadde tulina okumuleeta ku lutiiko. William Kasamba taata w'omwana essanyu lyalaze kabonero ka nkukunala akalaga ennaku gye bayiseemu nga banoonya omwana anti buli wababadde badda ng'omwana we yamwesitulidde. We've prayed and we've been fasting for this baby and we have to give testimony to God because he gave us this wonderful baby. Tegeeza kinene nnyo obugumiikiriza bungi nnyo naye nsooka okwebaza omwami wange kubanga agumiikiriza ky'otasobola kulowoozaako abasajja balala tebasinga bakigumiikiriza. Yandibadde yansulawo dda osanga n'agenda naye agumiikiriza otusale tufunye bebi ono. Kale nkyebaliza Katonda obulamu bwange bwonna era nja kiweeranga obujulizi obulamu bwange bwonna. Olw'okubanga essaala zaabwe babadde baziyisa mu bajulizi ba Uganda ku Namugongo w'omwaka guno beetegefu okuweera omutonzi obujulizi. Era oluva wano tugenda waka tusembeza abagenyi baffe and in June we must go to Namugongo because we believe the greatest prayer yava Namugongo and it was after Namugongo immediately she conceived. Abalala beetabye mu kubatiza nabo balina bye bannyonnyodde lwaki basazeewo okubatiza abaana baabwe olunaku olwaleero. Obatiza omuto ng'akyali muto asobola oyingira mu famire ya Katonda ng'akyali muto. Bakuze nga ne bakyuka mu ddiini naye akimanya nti bambatiza ndi muto nali wa ddiini bweti kati yeyeesalirawo ng'akuze oba agivaamu batagivaamu naye nze nkola musinge. You just need to present them, put them in the Christian family at the earliest time as possible. Emisa y'okubatiza abaana bano ekulembeddwa mu Father John Mary Walugembe akalaatidde abazadde okutendeka abaana okwogeranga amazima. Abantu tulimba nnyo, abantu tuwaayiriza nnyo, abantu tukola kinene nnyo okulaba nti amazima tugakweka. Bannange twegendereze nnyo, Omukama atugamba nti amazima ganaatufuula baddembe. Agamba nti olw'obulimba buno bangi bafunye ebintu mu ngeri y'amankwetu kyokka ne banyigiriza abalala. Bangi muffe tukwata omudidi mungi nnyo okwegaana nti sinze yakikoze. Bangi muffe tukwata omudidi mungi nnyo okuyisaawo bye twagala okuyisaawo. Regardless oba abala kibayamba oba tekibayamba oba kitwala ensi mu maaso oba tekigitwala mu maaso nze kasita nkwata omudidi gwange. Nense naawe twebuuze tekala omudidi ogwo gwembeera ntutte gumpomera. Awabudde abazadde okufuuka okuyigiriza abaana ebyobuwangwa byabwe bakule nga balimu omulamwa. Abaana mubaweeredde nnyo ensangi zino mwebale nnyo mwebalire ddala naye obuwangwa bwabwe nabwo tumubayigirize. Omwana bw'akeera ku makya bw'abeera nga muganda tewali kye kimuggyako kubuuza wasuze otya maama wasuze otya taata. Abaana 6 be babatiziddwa e Lubaga olunaku olwaleero. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.